Mbalamusizza nnyo mwenna bazzukulu baffe abawangalira ebunaayira, era olwaleero nzize okwogerako gye muli mu bufunze. Erinnya nze Omutaka Kidimbo, Dr. Grace Kizito Bakyayita, jjajja owa Kasolya mu kika ky'Enkerebwe. Omubala gwaffe Enkerebwe enkulu esimanga eggulira, Enkerebwe enkulu esimanga eggalira. Mu mubala ogwo tulina essuubi nti Enkerebwe bw'esima eggalira ebizibu ate n'eggulira emikisa. Akabbiro kaffe ekikirikisi nga emmese eyo ebeera mu kitooke era ezimba mu ttooke. Ettooke eryo erizimbibuddwamu emmese eyo ffe ab'Enkerebwe tetulirya era tetulifumba. Mu bufunze lituzira era akakabbiro ke tulina. Mbasibirira entanda yeeno, mube beetoowaze ate era mubeere bantu balamu, musobole okulaba nti bingi nnyo bye musobola okutuukako n'okutuukiriza eyo gye muwangaalira, ate era musigale nga muwuliziganya ne bannammwe oba ne bajjajjammwe abali eno abaasigala eno. Ekirala, mbaagaliza obulamu obulungi, omukisa gw'abajjajjammwe gubabeereko ebbanga lyonna, mubeere n'emirembe ate era muganje, muyitimuke, mukulaakulane era mukulaakulanye Obuganda. Ssaabasajja Kabaka awangaale.